by 2040. So ekyo tugenda kulaba nti tuteeka esente nali budget tugenda kuteeka ku ebyo ebigenda kutuwa growth gye twagala. Tugenda kulaba nti esente president yatugambye nti esente azaagala mu wealth creation programs. Tugenda kulaba nti PDM parish development nodo efunye sente. Tugenda kulaba nti tukuziza emisoro. Ye minisita w'ebyentambula n'enguudo Fred Byamukama naye oluvannyuma lw'okusunsula abuulidde bannamawulire nti agenda kutandikira ku kumaliriza enguudo ezaatandikibwako edda okulaba nga abantu mu bitundu ebyo entambula erongooka. Minisita Byamukama era ategeezezza nti minisitule egenda kulwana nnyo okumalawo ebikolwa eby'obuli bw'enguzi n'asuubiza bannayuganda nti kaayingidde mu yafeesi ebyentambula bigenda kubeera bya mutindo. Kati tugenda kukwata kwaga amakubo ge twatandikako tegana bakubwa tulina okugamaliriza mugalabya amakubo nga Mbende Mityana, Masaka Mutukula, Jinja Express Highway yali yalwawo naye n'okujja tusobole nti okulaba emmotoka zino eziri ku makubo zireme okubeera congested kubanga bwe zibeera nnyo bwe ziba ku makubo zinyonya amafuta ate n'entambula y'ebyamaguzi ebe yeeyongera kubanga mu ggwanga ebintu bya bbeeyi nnyo kubanga ebintu byaffe ebisinga tubireetera ku makubo naye bwe tubijja bitwala ku rail transport ne twongera mu Uganda Airlines ojja kusanga ebintu bino kati ng'eggaali y'omukka bwe bagireeta mu ggwanga etwala ebintu bingi ku ssente za wansi. Okusunsulamu abakulu abaweereddwa ebifo by'obwa minisita kukyagenda mu maaso nga n'olunaku olw'enkya kwakubeerayo. Oludda oluwaabi luwakanyizza okusaba okw'okweyimirirwa kw'omubaka we yali omubaka wa Butambala Muhammad Muwanga Kivumbi ne banne 24 bwe bavunaanibwa omusango ogw'obutujju. Oludda oluwaabi lugambye nti okusaba kwabo tekuliimu muzinzi. Amyuka Ssaabawaabi wa gavumenti Thomas Jatiko saako omuwaabi wa gavumenti Richard Birivumbuka bagamba nti okweyimirirwa kw'abano era nti singa bayimbulwa okuwoza nga bava ebweru wa kkooti tekyakutaataaganya obujulizi. Muwanga Kivumbi ne banne abavunaanibwa omusango gw'obutujju baateekamu okusaba kw'okweyimirirwa ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi oguwedde ogwokutaano omwaka guno nga baagala bayimbulwe bawoze nga bava bweru. Bano mu kusaba kwe baateekayo baategeeza nti batuuze mu bitundu by'e Butambala abalina akakwate ku kitundu era nti baana nzaalwa era bwe baategeeza nti n'emisango egibavunaanibwa tebagirinaako kakwate. Wabula abawaabi ba gavumenti bakalambidde nga bagamba nti bano balemye okuleeta obujulizi obw'enkukunala n'okukakasa nti baliko emirimu egy'enjawulo gye bakolera mu bitundu ebyo era ne balemerako nti singa banaayimbulwa kyakwongera okutaataaganya obujulizi. Muhammad Muwanga Kivumbi kinajjukirwa nti yakwatibwa ne banne ku bigambibwa nti yalumba poliisi y'ekibibi mu bitundu by'e Butambala saako awaali wategekeddwa ekifo we baali bagattira n'okulangirira ebyali bivudde mu kulonda era nti kyaviirako n'abantu 7 okufa. Ekibiina kya Forum for Democratic Change kiwanjagidde gavumenti eyimiriza ebitongole byayo ebyenjawulo ebimenya ennyumba z'Abannayuganda okwetoloola eggwanga nga birumiriza nti kino kyakwongera obumenyi bw'amateeka mu nsi eno. FDC okwogera bino kijjidde mu kiseera nga abantu mu Lubigi bakaaba olw'ekitongole kya NEMA okuddamu okubamenya mu bikwekweto bye kiriko ate nga ne gye buvuddeko ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala nakyo kyatandika ebikwekweto ku kugoba abasuubuzi ku nguudo awamu n'okumenya obuyumba nga bagamba nti bwazimbibwa mu ngeri ekontana n'amateeka. FDC olwaliro mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire nga bakulembeddwamu amyuka omukulembeze w'ekibiina ekyo Robert Sentinale asinzidde Najja Nankumbi n'asaba gavumenti eyimirize ebikwekweto ebyo tyesooka ebangule bannayuganda bategeere ebigendererwa byakyo. Twalabye engeri bannansi gye batulugunyibwamu n'ekitongole ekya NEMA mu Lubigi ne mu bifo ebirala ebirimu entobazi. Ffe ng'ekibiina kya Forum for Democratic Change tukkiriza nti ebyobuwangwa ebyobutonde tulina okubikuuma naye ate tulina okubikuumira mu bwenkanya awatali okusosola. Nalabye abantu bewadde bayiganya mu mayumba gaabwe ng'ekitongole kigamenyawo
abamu bakadde ba myaka 9 tebakyalina maanyi gakukola ne bazimba awalala era bagenda okuzimba mu ezo entobazi gavumenti yali ebalaba oba oli awo baafuna n'ebiwandiiko ebibakiriza okuzimba mu ebyo ebifo. Mu mbeera y'emu Robert Centenary asabye gavumenti nti bw'eba eyagala okugoba abantu mu ntobazi esooke bazimbira ennyumba gye baba bagenda okusengukira tikubanga abamu ku bannayuganda bazimba obuyumba bwo mu ntobazi ate n'ensimbi bazeewola. Tulabye gavumenti ez'okumuliraanwa Rwanda yazimbira abannansi baayo amayumba, Kenya yazimbira abannansi baayo amayumba. Singa gavumenti yaffe yasalawo okukozesa ensimbi ez'ettaka nefunira abo abantu ebifo we balina okusengukira, twandikyaniriza nti babasengule we bali babaze abatuufu bamenyeewo amayumba naye nga balina we babatutte. Etteeka ligamba nti omuntu bw'aba mu kifo akawaayiro aka 227 okumala emyaka 12 alina okuliyirirwa. Abamu ku abo abantu be bajje mu ntobazi nawulidde balajjana nga baaliyo mu myaka 7 ate n'emyaka 7 gavumenti yaliwo. Kiba kitegeeza nti gavumenti yali ekimanyi nti weebali. Gavumenti ennyonnyodde ekyaviiriddeko okuyimiriza enteekateeka ez'emikolo egy'okukuzanga ennaku eza public holiday ng'egamba nti kino kikoleddwa okukendeeza ku nsimbi ezisaasaanyizibwa ku mikolo egyo. Omutesiteesi omukulu minisita ebyensimbi Ramadhan Gobi bw'abadde atongoza omwezi gw'embalirira ategeezezza nti baaluŋŋamiziddwa omukulembeze w'eggwanga era n'abalagira obutaddamu kuteeka nsimbi ku mikolo egyo era nti bwe ginaatuukanga omukulembeze w'eggwanga waakusinziiranga mu maka g'obwa pulezidenti okuwa bannayuganda obubaka. Mu bajeti eyo tujja kusangamu nsimbi za public holidays zetubadde tuteekamu nti abakyala bagende bajaganye, waliyo abakozi ba gavumenti independence twali tutandise n'okuzitwala mu buli district. Emmotoka za gavumenti zonna ne zidduka emisinde nga zigenda e Hoima, zigenda e Kisoro, zigende Karamoja, tugenze kujaganya. Ensimbi ezo akati zigenda kudda mu kulaba nti tuteeka ebyebina byembagambye: obulimi, ebyobulambuzi, ebyobugagga eby'omu ttaka ne bannasayansi, okutumbula ebyenfuna n'enguudo n'amasannyalaze, n'okulaba nti amalwaliro essente kati ye priority.